People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Woo! Bagana pamba bakutte era babawambye tetumanyi waje balipo now as per now. Breaking news, amawulire go si malungi agavaako wali Mbarara. Abana ba National Unity Platform abasinga bali mu maziga anti bannaabwe bamaze dda kubeera nga babawamba abani ogenda kubeera nga aho bategera. His Excellency Robert Kyagulanyi baddala amaziga gamuyiseemu era anytime from now mumulaba nga kalulu akavuddemu nga president oba nga opposition wa Tanzania asaagala tweraliikirira Abatanzania nabo beegasse ku bannayuganda bagambye nedda enough is enough. Ekizibu kyamwe kyekizibu kyaffe byonna ogenda kubeera nga obinyoka naye nga tetunagendayo video mbadde saba osooka ogimpereka like wanga omaze okugimpera ka like making sure nti noho subscribe nga wegatte ku mukutu gwaffe kuno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye abana ba National Unity Platform babawambye bangi nnyo wali eri Mbarara sooka owuliriza ebice byabaddewo ku speed tume tuyongereyo n'Abatanzania abeegasse ku National Unity Platform. Bagana pamba bakutte era babawambye tetumanyi waje balipo now as per now. Nenga nyogero bajjukiza kyannaku lina account eri kyatambuza video lwansonga 1 erika account warning so duwetinga share nga tambuza video onakulejo mwawulabe nga lwansasage bano bambadde ebisati bye nalemu nabatoka kefujjo batukuya mayinja batukoseko buli kimwe ebyambe natenga police ero kumpi kubakuuma kugaba tutuseko buvune. Nenga nyogero bajjukiza number 1 bena babikola kati kutumala mu maanyi kutunafu naye tengero bajjukiza ebitulwanya byebino. We are not safe until each and every one in Uganda is safe. Tulwanira ddembe lyaffe tewali kirala. Betukwa tumenya mateeka. Bwe kyetukwa tukikolera mu mateeka. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi is a presidential candidate legally. Kiregezo kumulaga support tukikola mu mateeka. Tukikola mu bumenyi bwa mateeka. Nkusaba ntambuliza video duweting ampe ku account warning akaliko. Ne baganda ffe tusigaye nga tu updatinga. Sigala ng'oziga ne baganda baffe. Kamera togiyita. Tambuza video nawo gira bidenga yakyuka kyo etwa update. We are only safe nga tuli wamu. Tubeere nga tuli kimu ffenna bana Uganda. Tobaako message gy'obuusa maaso. Nsema no bajjukiza nti nga tuli Mbarara oba buli wamu mbale kotiro buli wamu tugenda mu protest vote. Tugenda kanoonya kye tuliko kati. Bwe tukalonda tugenda kumaka kuume kye tuva nga tumaze. Then oluvannyuma ennyo tukabanja bakakuttemu. Banyongero bajjukiza vibe eri so down nkimanyi. Lwasonga obimanyi? Ya, obimanyi. Naye nga ntambuliza ka video kano mbula kikange mu 2-3 nyatomanya newo nengezo va ku account kankozesa ku page yange eri endala ey'okubiri nayo ntekeyo video ey'okubiri. Alright, kati gwa bitegedde gamati honorable. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Woo! Great. Woohoo! Samia must go. Samia must go. Samia must step down. Samia must step down. We demand a re-election. We demand a re-election. We demand re-election in Tanzania. We demand re-election. Don't recognize Samia Suluhu. We don't recognize Samia Suluhu. We need democracy. Tanzania is bleeding. Tanzania is bleeding. Tanzania is bleeding. Tanzania is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. East Africa is bleeding. East Africa is bleeding. Time is now. Time is now. We need real democracy. Not African hypocrisy. Not African hypocrisy. Stop funding dictatorship. 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 Stop using European citizen taxes to sponsor dictators in Uganda and Tanzania. White money, black genocide. White money, black genocide. Because the ICC should indict Museveni and Mohozi and Samia Hassan. Suluhu. The ICC should indict Samia Hassan, the ruthless dictator of Tanzania. She is a betrayal for the women of Africa. How can a woman do such horrible things? The same horrible things of Yoweri
Museveni and Mahosi Kainerugaba. How can a woman that gave birth to people kill the same people? Doesn't she understand the pain of the mothers of the killed Tanzanians? Hundreds of mothers are crying, and you are silent. The silence from the ICC is deafening. And the reason is that the Tanzanians and the Ugandans are working in this office protecting their dictators. So, which country are you from? They are mixed. The international. We all live in Saudi Arabia. So People power! our power, Our power! people power. People power! Alright, ate ebyo nga tubitadde ku mabbali nkugambye abakulu ba National Unity Platform naddala ba Foot Soldiers abaasonda akasente kaabwe mu bulumi bavuddeyo ne bategeeza Florence Asiwo yali yeesimbyewo omukulu amanyikiddwa nga Honorable Speaker Anita Among bamuvuddeyo ne bamugamba nti no bannanga aleete ssente ze baamuwa za nominations obukadde 3 abaana ba National Unity Platform bazeetaaga nnyo nga bw'okiwulira era Florence Asiwo video yange oba ogirabye namba zaffe ziri abisembeyo 373 osobola twine boxing n'ozituteerako bambi abaana ne babeera nga bakola ki nga beeyagala kubanga ezo ssente bannange baazisonda mu bulumi era twagala kumanya endowooza zammwe mu comment section ssente azikomyewo oba azisigaze Katonda n'akola ki Katonda alimusasula sokola video tumale tweyongere. I heard that this woman was given 3 million for nomination by Nupu. Yeah. So I'm the one who's now asking, can I get back that money if at all people have not asked for that money? Because I know what most of our Nupu supporters went through contributing. And there are some candidates who didn't even nominate. Not that they never wanted like you did, but they didn't have money for nomination. And here I am asking, can I get that money? Hello? Hello? Mulekera otwesirwalirako buli kaseera mutusirwalirako. Naye NUP coordinator of Bukedea, NUP coordinators, you have a lot to explain. Be it today, be it when, be it even your future children. They have a lot to explain to the suffering Ugandans. The people are dying in prison. People are naye bakati abantu bagenda tandika okugamba nti biki. That 3 million, please bring it back. You were given that money. If I told you brought it back, but I haven't known, may someone let me on a no in the comment section. Mala gamanyira abantu.